Jagala RDC Chikube and is here in his capacity as the RDC chief whip of the all RDCs in the region. This land which we are now inspecting, some stranger has come and got a title over this big land. And because of that, the people who have been inhabitants living in this area for all those many years, you can see from here, over there, over 200 houses have been deroofed. The roofs have been removed. And the inhabitants, you can see some families here. The buildings and the trees which they used to do. You can see the homesteads. That one was completely destroyed. And the people who are living here are homeless now in their own country. Because some individual came from somewhere and just grabbed and started destroying. But I wanted the RDC to talk more on this. These are among so many other houses which you see as we cross. Actually, I'm here in my capacity as the regional chief whip. The deputy RDC is ahead of us. But we had to make a stopover so that you can see where we are going. As we go, you see more houses. These are, at one time, these were homes for Ugandans who are currently now homeless. Many, it's coming to I think 1 year now or 2 years, close to 2 years, people are homeless. Many of them, as you hear them explain to the minister, took refuge to the homes of their relatives. Others are renting. The children of these evictees have dropped out of school. That's a fact. They have dropped out of school. Some of their daughters of 16, 14 years have been married off because of one individual who got a land title, and this person claims to be working for some senior people. I keep wondering who are these senior people who cannot respect the law. Who is above the president? The president has a lot of love for his people. The president has a lot of care for his people. Now, who is this person who is there torturing the Ugandans? I'm glad the minister has come once again here. This is his second time to come. And I know this time around, at least the Honourable Minister will really tell the RDCs of the area and the security chiefs. Because most of the people here, even when they grow their crops, their food crops, they are eaten by strangers, workers of this person who claim to be having the land title here. So as we shall go ahead, we will see many of these structures, which at one time belonged to Ugandans, have now been turned into homeless. Honourable Minister. Okom. Wananya kai. Nani idi? Manji? Habrief mu Luganda. Ya basoka. Kati enyumba zino gana amaka gamulaba gano. Tutandikidde wano ndewo mu kapasite yange nga chief wa RDC Bunyoro naye deputy RDC tuzze naye ali ku Masaawo tujja musanga. Njagadde minister alaga amayumba gano gali mayumba g'Abanyayuganda bamala myaka na myaka na myaka bajja ne bagasuula agasinga obungi gali maaso eyo abali basuulamu kati beweeka basula mu mayumba g'abantu abalala ba relatives. Abaana tebakyasoma kubanga abantu balina kyebakola kati tebali productive. Abaana abali bawala nga bakuze mu myaka 14-15 bafumbirwa nga bakyali bato kubanga tebalina choice. I'm glad nti Honourable Minister azira omulundi gwokubiri luli yajja nakola directives kati akomyewo ndowooza time kati etuuse abantu badde mu bibanja byabwe gavumenti ebawa obukuumi. Ndowooza Habrief mu Luganda. Mr. Mulani Tumusime is here in his capacity as the regional chief of all the RDC in the Bunyoro sub-region.
Luganda. Oh, ngambye Luganda. Abadde Luzungu. Kakati ono asoso kwogera Misamulantu Musimi. Yakulira ba RDCs bonna bamujjo sub-region. Era kyobola bati ya whippinga bino byonna. Kintu kyekifo kiri very sensitive. Oli yagenda n'afuna ekyapa agamba nti alina abanene abamuliko agamba nti akulira mu State House. Ne State House wonna w'okulira w'okolera w'ofiisi nene oba ki tekikuwa buyinza agenda kumenya amayumba g'abantu. Etteeka liri clear, ettaka bwe liba nga liriko abantu ettaka eryo teririwo District Land Board teriwa. N'ekyo District Land Board yamenya mateeka okuddira ettaka eririko abantu ate neriwo omuntu mu ekyapa limu. Ate kati kyeyakola nejja olaba ago mayumba g'abantu tolaba guno omuyembe tolaba gye miyembe gikulaga nti gwano waliwo amaka amakuutivu ag'emyaka egiwedde. Eyo ennyumba bagijja ku luufu naziyenda waliwo n'endala nyingi nnyo. Kakati kyetuzze mu kirabo physically n'abantu bajja eri gye tulenda mu maaso. Gavumenti egenda okulaga nti gavumenti yebeefuga amateeka galina okugobererwa. Abantu bano finally balina okudda mu bibanja byabwe baddemu okulima n'okuddamu okuzimba amakola gaabwe. Abaana waliwo ab'emyaka 14 na 15 nga RDC bw'agambye abo abaali abawala bo olw'okuba nga tebalina gye balaga ate bawala bafumbiddwa. Kifu kyabwe y'okusoma efudde. Abalenzi kati balebalazi bandibadde n'ekisingawo siga nti balebalazi tebalina kintu kirungi bakola naye waliwo ate abandi badde basukkuluma okusinga awo. Naye kati nga bwe tuzze wano nga gavumenti ezze okutereeza ekintu kino abantu badde ku bibanja byawe nga bwe tugenda eri mujja kwema okulaba ennyumba ezamenyezebwa. Abantu bano abaali wano kati mbombooze mu nsi yaabwe ekyo tuyinza kukikkiriza kugenda mu maaso kati tweyongereyo eri mu maaso. Banayetaga kuba nega bayita ba State House. Jennyini kuba emigo ku lubuto. Bali wana ne minister nga amayumba. Topagala kunkwatira.